Assalamu alaikum, Qur'ani mu Luganda. Tugenda ku sura yaffe ey'okubiri, surat al-Nansi. Nga bwe tukimanyi nti essura zino nnongo, zakka eri omubaka nga zisse mu kiro kimu era nga zikidde wamu. Mu ngeri esinga okubeera nga yeewuunyisa. Era omubaka n'atugamba nti obukoomi tebukkangako obusinga zino essuura. Nti ze ssuura ezisinga okubeera okukuuma, ezisinga okuprovidinga obukoomi eri omuddu wa Allah mu Qur'ani nnamba. Tumulaba omubaka nga azikozesa era ng'azikwatako buli ku makya, buli kawungeezi nga bwe twayogedde mu sura yaffe eyasoose ku bano abalongo ababiri ab'essuura. Nga bwe twalabye mu sura yaffe eyasoose nti omubaka yali mu kirooto n'alaba ekikoleddwa ne wa we bakikoledde n'asindika omubaka, n'asindika omu ku bantu be n'amugamba genda mu kifo bwekiti ne bwekiti ojja ssangawo ky'osanzewo okindeetere. We yakimuleetera gwali omuzingo, a pile of notes, omuzingo ogw'ebiwandiiko, naye ng'ebiwandiiko ebyo bizingiddwa emirundi 11, nga buli mulundi gw'abikkula asoma aya, buli mulundi gw'abikkula asoma aya, era n'azimalayo aya zonna 11. Nga bwe twatandise ne surat al-Falaka erimu aya ze5 n'eno Nansi aya zo6, ze zimalayo omuzingo ogwa aya 11. Era bw'ava mu kirooto n'akeera ku makya n'agenda mu masjidi n'agamba abasahaba, temwategedde ekiro kya jjo essuura ezisinga okuba ez'omuwendo mu bukoomi, mu kutuwa obukoomi zasse mu ngeri esinga okuba ey'ekyewuunyo gye sitafunangako bukyanga ntandika kukkaako bubaka. Era bw'atyo n'abasomera surat al-Falaq ne surat al-Nas. Kaakati ebisinga twabinnyonnyodde mu ewatandise mu surat al-Falaq omulongo eyasoose, kati tweyongerayo ku mulongo waffe ow'okubiri owa surat al-Nas kuba zitambulira wamu era ziyita essuula ennongo. Abataawulidde ka odiyo akaasoose aka surat al-Falaq mukanoonye mwekali twakataaginze musobole okubeera nga mwongera okumanya ku byafaayo eby'essuura zino ebbiri. Era ne tuyiga nti surat al-Falaq etutaasa era etukuuma okuva mu bubi obuva wabweru waffe obuyinza ataakinga oba obubi obuyinza okutulumbagana okuva wabweru waffe nga tetubuyinaako magezi, tetubuyinaako maanyi. Bwe tumanyi ne bwe tutamanyi, mu bantu be tumanyi ne mu bantu be tutamanyi, twagisomye surat al-Falaq nga etutaasa obubi obwo. Era ne tugambibwa nti tugyekwateko nnyo, ye Allah atusinga okumanya, abamanyi ne byonna bye bakola abimanyi. Bwe tunaagyekwatako ennyo yatusuubiza okubeera nga atuteekako obukoomi bwe. Kaakati surat al-Nansi tugenda kugiyigako. In short, etukuuma okuva mu bubi obuva mu ffe ffennyini nga ffe abantu, kubanga naffe Katonda yatutonda naye tulina obubi bwaffe. Therefore obubi bwonna obuyinza okuvaamu nga bukkosa, bwe tusoma essuula eno Allah abeera akola ki? Abukukingiriza. Nga naffe bwe tumanyi nti emitima gyaffe oluusi gimanyi okubeera nga shaitani egizannyirako, gimanyi okukola obubi. Akamwa kaffe kamanyi okwatula obubi, tumanyi okukozesa obubi ebitundu by'omubiri gwaffe n'omwoyo gwaffe. So bwe twekwata ku ssuula eno Allah abeera atukingiriza obubi obuva mu ffe ffennyini obusobola otwataakinga oba n'okukosa abalala. Tugyekwateko nnyo inshallah, katugende maaso nayo. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Ku linnya lya Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi. Qul a'udhu bi rabbin nas. Say, I seek refuge in the Lord of mankind. Gamba nti neekingiriza ne Katonda omulezi w'abantu. Nga bwe tukimanyi nti Allah ye mutonzi w'ebitonde byonna. This time round tuli specific ku guno omulundi essuura ekwata ku kinyusi nti gwe nannyini w'ebitonde byonna ye gwe nannyini bantu. Era tukusaba obukoomi
okuva eri obubi bw'abantu. Oba ontegeera nti essuula ekwata ku kinyusi kwennyini. Tukimanyi ffenna nti Allah yatonda buli kimu era buli kimu kiri mu mikono gye. Mu mikono gye omwo mwe muli n'abantu. Atutaasa era atukingiriza obubi obuva mu bantu. Subhanallah. Malikin Nas, the sovereign of mankind. Omufuzi w'abantu. Eno aya eyongera okukakasa nti ddala oyo gwe tusaba ye mutuufu okubeera nga tumusaba obukuumi kuba yennyini w'abantu y'abayinako obuyinza. Nga bwe tulaba nti omuntu bw'aba afudde tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Tuva eri Allah era eri Allah gye tugenda okudda. So abantu y'abayinako obuyinza era twongera okukakasa n'okukkaatiriza nti ddala twakkiriza era tukimanyi nti gwe olina obuyinza ku buli muntu yenna. Subhanallah. Ilahin Nas, the God of mankind. Katonda w'abantu. Nti twongera okugattako Allah amadaala, twongera okumusoota, twongera okumuwaana nga tumulaga nti ye ggwe eyateekawo omuntu, ye ggwe Katonda eyatandikawo omuntu. Aya eyasoose yabadde egamba nti tusaba obukuumi okuva eri nannyini w'abantu, owner of people. Eyookubiri nti oyo atuyinako obuyinza, in charge w'abantu. Then eyookusatu egamba oyo eyabateekawo. Nti osaba obukuumi okuva eri nannyini w'abantu, akulira abantu, eyateekawo abantu, eyabatandikawo. Twongera okumusoota, twongera okumugattako eddaala lye, twongera okumuwa ranka ye. Subhanallah. min sharril waswasil khannas, From the evil of the retreating whisperer. Okumponya mu bubi bw'omulabankanya sitaani. Nti oyo nannyini buyinza ku bantu n'ebitonde byonna atutaase obubi bw'omulabankanyani Shaitani, kubanga Shaitani atugezaamu buli lunaku. Bagamba kutugezaamu, atwegezaamu buli lunaku, buli ssaawa, buli ddakiika. Shaitani abeera atwegezaamu asobola okubeera nga atujja ku mulamwa. Naye bwe tusoma essuura eno, Allah abeera asobola okukola ki? Okubeera ng'amututaasa n'obukodyo bwe ng'amwongera wala. Amazima gali nti Shaitani atwegezaamu buli ssaawa, buli ddakiika, buli waafuna opportunity akutambulizaako amaaso. Gwe gwateegezaamu weesiimye. Naye simanyi oba ddala oli muntu, kubanga simanyiyo kitonde Shaitani kyateegezaamu oba kyatagezesa. Buli ssaawa abeera akutambulizaako amaaso, waafunira akakisa konna asobola okubeera ng'akuwabya. So twongere okusaba Allah asobola okubeera nga atutaasa obubi bwe. Mpozi ekirala kye ndabye ky'ekyokunnyonnyola waswasil. Waswasil, it is like whispering. Whispering oba obugambo obwo Shaitani bw'ebeera ekubuulira, bw'ebeera ekugamba. Ebigambo amaaso go, ebibeera ebigambo amatu go, ebigambo ebigere byo, emikono gyo, mu kifuba kyo. Ebyo ebigambo ebyo byebeera ekutuma oba by'obeera olowooza oba by'obeera oyogera ebitali bya Bwakatonda. Buli kigambo kyonna ky'owulira, buli idea yonna gy'ofuna nga si ya Bwakatonda, eyo ye whispering. Bwebwamu obwo Shaitani bw'ebeera ekola ki? Bw'ebeera ekukuba oba bw'ebeera ekusuulayo. Ebigambo ebyo byejja ekusuulasuulamu n'oyogera. Bwebwamu ebyo bw'ebeera ekutuma okulaba, okwogera, okukola. Eyo ye waswasiro. Bwebwo obukodyo bwe, geega amakubo ge, awo waatandikira. Mu bugambo obwo bw'ajja akugamba, mu bigambo ebyo by'ajja akozesa ne bikusikiriza okubeera ng'okola ezzambi. Bye tubeera tusaba Allah atutaase. Waswasil ya shayatini.
esobola okuvaamu n'eyingira ku mitima gyaffe ne gifuuka emize egisimbiddwa ne gifuuka emize egisimbiddwa mu ffe kitegeeza mu mitima gyaffe, kubanga omutima gwaffe yeggwe ng'omuntu. So bwe twekwata ku ssuula eno, Allah abeera atukingiriza obubi bwa shayatini, atugezesa nnyo ng'ayita mu maaso, ng'ayita mu mitima, ng'ayita mu bitundu by'emibiri gyaffe byonna, mu kamwa, mu bigere, mu ngalo. Ebyo byonna by'olaba, buli kikolobero kyonna ky'okola Allah ky'atakkiriza, manya nti nno ekyo kikola kya shayatini. So tubeera tusaba Allah atukingirize shayitani agende okujja okutwegezaamu, atusange nga tuli b'amaanyi, nga tetuli banafu mu mwoyo. Inshallah ta'ala. الذي يوسوس في صدور الناس Oyo alabankanya mu bifuba by'abantu ng'ayita mu mitima gy'abantu n'abalagira okujeemera Katonda. Aya eno Allah ayongera otulaga butya shayitani bw'ekola, nti shayitani eyita mu mitima. Therefore tulina okwegendereza ennyo okubeera nga tukuuma omutima gwaffe. Tugukuuma tutya? Ekikwewuunyisa ku bulungi bwa Allah shayitani tagiwa access ku mitima gyaffe. Ffe kennyini ng'abantu, ffe tugiggulirawo omutima gwaffe. Okitegeera? Therefore tubeera tusaba Allah eno atutaase shayitani ereme kutuuka ku mitima gyaffe, kubanga ffe ng'abantu ffe tugiwa access ku mitima gyaffe. Allah yagiwa access ku maaso gaffe, ku matu gaffe, ku kifuba kyaffe, ku bitundu by'omubiri gwaffe eby'enjawulo. Naye ekintu okutuula ku mutima ne kiva ku mutima ne kitandika okukola nga bwe kiraba mu bulamu obwo, ye gw'okiwa access. Therefore Allah bw'aba agaadinga mwene essuura, agaadinga mutima gwo, nti shayitani ejja kuwisparinga, ejja kuweereza obugambo, waswasir, ejja kuwisparinga, ejja kuweereza obugambo, ejja kuweereza message ng'eyita mu maaso, ng'eyita mu matu, ng'eyita mu kifuba. Naye gwe kennyini ng'omuntu, gwe agreewinga n'okkiriza n'ogiggulirawo omutima gwo n'etuula mu mutima gwo. And that is a bad state. Awo otuuka awo shayitani ng'etudde mu mutima gwo, manya ekuwambye, ekwefuze, kubanga ye Allah agaadinga mutima, agugaadinga, waneewisiparinga, neeweereza waswasi, nga bwe mbagambye waswasi, ebeera eweereza obubaka. Naye nga Allah ye agaadinze omutima gwo. Kati wootuukira okulaba nga n'omutima gwo etandise okugutuma okukola buli kimu n'okikola nga bw'oyagala, nga Allah takikkiriza, manya shayitani emaze okuwamba. Abantu abamu emanyi tuwamba mu section ez'enjawulo, n'ogamba nti nze shayitani yamuwamba mu by'essente, nga ye Allah mu by'essente tamujjukira, nga ye Allah mu by'essanyu, mu by'okwesanyusa tajjukira haramu ne halal. Naye abalala ebawambira ddala n'abeera nga all sectors ez'obulamu bwe yaziwamba, n'omusanga nga ye mubbi, nga y'alina buli muze. Therefore tusabe nnyo Allah nga tukozesa eno essuura. Allah agambye ajja kubeera nga atukola ki? Nga atukingiriza obubi bwa shayitani eyo okujja okutuula mu mitima gyaffe. Muntegeera? Naye nga tennatuula mu mutima, tukitegedde nti etandikana kuweereza bubaka ng'ekozesa amaaso, ekifuba. Awo erina access, Allah yagiwaawo access, naye terina access kutuuka ku mutima gwo. Gwe kennyini nga gwe omuntu, gw'otuuka n'ogiggulira omutima gwo, nayo n'eyingira n'efuna obutuuze. Tusabe nnyo Allah ajja kubeera nga agitukingiriza okubeera nga etukola ki? Ngetuyiikiriza, kuba gye tukoma okugisoma ne bw'eba nga shayitani ddala ebadde yatuula mu mutima gwo, ojja okoma okusoma eno essuura ebeera egikosa. So egenda egisangulamu biidhini rahman, ojja kulaba nga omutima gwo guteeredde. Nga bwe tugambye nti eno essuura tugisoma etutaasa ku bubi obuva mu ffe kennyini ng'abantu.
besides ng'oggyeko suratul falak etutaasa ku bubi obuva mu abo abatwetoolodde oba obuva wabweru, eno etutaasa obubi obuva mu ffe munda. Therefore tubeere nga tugisoma, obubi bwonna obwatuula edda n'obutannaba kutuula, Allah ajja kubanga akola ki? Abutukingiriza. Era ne mu suratul Hashr Allah agitugambako nti shayitaani ejja n'ekuma omuliro, bw'emala okuma omuliro n'evaawo. Okitegeera? Therefore kitulaga nti erina access ku bitundu by'emibiri gyaffe ebizinga up to the chest, naye gwe gwagenda ogiwa access ku mutima gwo. Kitulaga ki? Tubeere careful n'ebintu bye tuwulira n'amatu gaffe, tubeere careful n'ebintu bye tulaba n'amaaso gaffe. Emirundi egisinga bye tulaba ne bye tuwulira tebitera kuvaawo, bituula mu kifuba kyaffe ne byetooloolera awo mu kifuba kyaffe paka we bikulumiriza n'obigatta ku mutima gwo, n'obiwa access ku mutima gwo. Naye ekintu kisooka kulwawo okuyingira ku mutima gwo mu butuufu nga Allah akugaadinga. Kisooka kulwawo nga bw'okimanyi nti nno tova eri n'okola omuze. Osooka kubeera ng'obadde okirowoozaako, then ekivaamu n'olaba ng'okola ki? Okikola. Tubeere very careful ku bintu bye tulaba, bye tulowoozaako ne bye tukola ki? Ne bye tuwulira, so that tukola ki? Tuswaza shayatini, tusobole okubeera nga tugiswaza, tugirage nti nno togenda kusinga maanyi oba togenda tusinga maanyi, because emitima gyaffe yeffe. Ky'oli mu mutima gwo, ky'oli wabweru. Even if you pretend wano wabweru n'obeera otya, omutima gwo gusigala kye guli, ky'oli. Kasita shayitaani ogiwa access ku mutima gwo, manya naawe ofuuse otyo. Bw'obeera shayitaani owadde access eri obubbi, kangereze ku bubbi. Kangereze ku bubbi. Bw'oba ogenda okubba, you don't just wake up n'okenda n'obba. Tookera ku makya n'ozuukuka n'ogamba kangende nzibe. Osooka kukozesa bwongo obwo n'olowooza kati ngenda kubba ntya baleme kunkwata, baleme kutegeera. Osooka kukozesa amaaso go n'otunula bw'oti n'okuba pulaani n'amaaso go. Osooka kukozesa matu go, biki by'owulira, n'olyoka otandika okukola ekikolwa kyennyini. Naye ng'in most cases olwawo nnyo ng'ekintu okyakirowoozaako, olina by'olaba n'obikubamu awo amaaso, n'obeerako by'owulira ng'eyo message ejja kuyamba, kubanga shayitaani yajja kuteerawo obubaka bwonna okulaba nga akukozesa ekibi, oba nti atuula ekyo ekibi ky'oyagala okola kituula mu mutima gwo ne kifuna obutuuze. Bwe kituukira awo kibeera kizibu kyakuggyamu, era kuba kulaajanira nnyo Allah okulaba ng'ekyo ekibi Allah akisengula n'akiggya mu mutima gwo n'obeera nga tokyakirowoolezaako ddala yadde okukikolera ddala. Twegendereze nnyo ku bye tulaba, ku bye tuwulira ne bye tulowoozaako. Awo shayitaani weeva ne bituula mu kifuba kyaffe, ogenda okulaba nga bitudde mu mutima gwo. Naye nga gwe kennyini gwabiwa access ku mutima gwo, si Allah yabiwa access ku mutima gwo. Access esigala ku maaso, ku matu, ku kifuba, but when it comes to the heart, omutima gwo gw'ogugula, ekibi ne kituulamu, oba ezzambi ne lituulamu, and bw'otuukamu eyo state, kibeera kizibu okubeera nga okyajjukira Allah na buki Allah bw'asomesa. Naye tusabe Allah asobole okubeera nga atukingiriza shayatini eno, era yatusuubiza nti bwe tubeera nga twekutte kweno essuula tujja kubeera nga atutaasa era nga atukingiriza obubi bwa shayatini eno etusumbuwa mu mitima gyaffe. من الجنة والناس. From among the jinn and mankind. Aya esemba yeegamba nti mu sitaani ow'omu majinni ne mu sitaani ow'omu bantu. Ekitegeeza nti shayitaani esobola okuyita mu majinni okukola ebyo byonna byekola, oba esobola okuyita mu muntu. Kyova olaba bagamba be careful n'abantu abakwetoolodde. In most cases abantu abakwetoolodde kye bali naawe ky'oli. Si nti nno ki, but bye bakola byennyini by'oyigirako naawe n'okola ki? N'otandika okubikola. Tunuulira omwana omuto,
environment mwawangaalidde, ebintu byakola, ebigambo byayogera, olulimi lwakozesa, lwe lulimi lwatambula nalwo era lwe lulimi olutuula mu mutima gwe. Kubanga abantu abatwetoolodde bennyini betufuuka. So mweno aya esembayo wano tumusaba nannyini bantu, eyatookawo abantu, akulira abantu, akukingirize obubi obuva mu majini ng'amajini ne mu bubi obuva mu bantu, nti mu bantu mulimu ababi. Era Allah akakasa nti ddala mu bantu mulimu ababi. Inshallah ta'ala twekwate kwene essuula, Allah ajja kubanga atukiikiriza obubi bwa shayatini era obubi obubeera butwetoolodde n'obwo obuva mu ffe kennyini. Akasembayo katuyige ku Luganda ku mukwano oguli wakati wa surat al-Nansi ne surat al-Fatiha. Ogwo omukwano gwe bagatta, Oluganda lwe bagatta, wamu n'Oluganda olugatta Qur'ani ennamba, nti Qur'ani yeetoolola bwetooloozi. Gwobeera olaba nga atuuse ku nkomerero, naye ng'enkomerero ekusindika ekuzzaayo gye watandikidde, ekuzza ku ntandikwa. Therefore katuyige ku mukwano ku Luganda olugatta Qur'ani ennamba wamu ne suura ku suura. Inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.